إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا حبيبنا مولانا مصطفى مجتبى محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أدى الأمانة ونسأل الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى إلى يوم سنقوم أمام ربنا. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، فتزودوا من دنياكم إلى آخرتكم. قال الله تعالى في محكم تنزيله: وتزودوا فإن خير زاد التقوى. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال مصطفى صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمؤها وخالق الناس بخلق حسن. إلهم عباد الله، فإن الأصدق الحديث كتاب الله، وخير هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله النار. كان يدرأ في الدعاء قائلا: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها. آمين آمين. أما موضوع اليوم عن الحديث عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتاني جبريل فقال: يا محمد، إش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. صحيح الجامع. amatendo amajibu watali bukende bonnaga washitibwa Allah. Tendereza Allah ni mwebazo n'obulamu bwatu wadde asobodde Allah tuwangaza natujja ku Jumaa yayita natusa ku Jumaa eno nga tukyali balamu, natuwangaza Allah natujja mu mwezi ogwayita ogwa Rajabu natuyingiza mu mwezi guno ogwa Shaabani nga tukyali balamu. Ennaku z'omwezi leero kalenda yaffe y'Obusiraamu ziri ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwa Shaabani, omwezi gwa 8 kalenda yaffe y'Obusiraamu omwaka 1446. Musiraamu tegeera emyezi gyaffe egy'Obusiraamu Allah tegeeza mu Qur'ani n'agamba: inna iddata shuhuri inda Allah, emyezi Allah gy'amanyi mu maaso ge fi kitaabillah, nga woba osoma Qur'ani mwegiri Allah agamba 12 shahra, giri emyezi 12. Oteekedde ogikwata Omusiraamu emyezi zaffe egy'Obusiraamu osobola okubeera ng'otambuza bulungi Obusiraamu. Omwezi ogusooka gukwate Muharram, gwe mwezi gwaffe ogusooka. Januari yaffe Abasiraamu Muharram, kwata Muharram gwe mwezi ogusooka. Omwezi ogwokubiri Safar, ogwokusatu Rabi'il Awwal, ogwokuna Rabi'il Thani, omwezi ogwokutaano kalenda yaffe Obusiraamu akuyita Jumada al-Ula, ogwomukaaga Jumada Thani, omwezi gwe twakamala ogw'Obusiraamu aguyita Rajab. Kwata Rajabu, bwetumala Rajabu gwe mwezi gwe tulimo olunaku olwaleero, gwe mwezi ogw'omunaana guyitibwa Shaaban, omwezi ogw'omwenda mwe tusiibira omwezi gwaffe ogwa Ramadan oguyitibwa Ramadan. Era abaddu ba Allah mumanyi abamu babazaayira mu Ramadan ne batuuma amanya ba Ramadan ba Ramadan, buli gwe bayita Ramadan bakuzaayira mu Ramadan. Omwezi ogw'okumi baguyita Shawwal, kwata Shawwal mwe tusiibira sittati, ne tuzoogera ku mwezi ogwa Ramadan n'obali bwanga asiibye omwaka mulamba. Omwezi ogw'okumi n'ogumba guyita Dhulqaada, omwezi ogw'okumi n'ebiri Dhulhijja, bwe tugenda okukolera empaji yaffe ey'Obusiraamu ey'okutaano eya Hijja, gwe omwezi ogwa Hijja
hijja ye yawulidde tugikola mu mwezi gwayo oguyitibwa dhulhijja. Kakati emyezi obusiraamu egyo gikwate era twebaza Allah ffe baani bawangazizza ne tuyingira mu mwezi guno ogwa Shaban, omwezi ogw'omunana kalenda yaffe ey'obusiraamu. Kikakatako nze naawe okusoma edduwa Allah atuwangaze atuuse mu mwezi ogwa Ramadan. Tusome edduwa bakadde baffe ze basomanga abalongoofu basomanga edduwa eno ne bagamba Allahumma barik lana fi Rajab. Allah tukusaba otuwa emikisa egiri mu mwezi ogwa Rajab gwe twagamala. Wa barik lana fi Shaban. Allah otuwa emikisa mu mwezi guno gwe tulimu ogwa Shaban. Wa ballighna Ramadan. Allah tukusaba otuuseeyo mu mwezi ogwa Ramadan. Kikakatako musiraamu okusoma edduwa ogambe Allahumma ballighna Ramadan. Allah tukusaba otuuse omwezi ogwa Ramadan. Ate Allah wowe tutuusizaayo omwezi ogwa Ramadan oteekemu abagenda okuyimirizaawo Ramadan ogisiiba n'okukola ibaada mu mwezi ogwa Ramadan. Tuleme kubeera bannafu. Ke kaseera abasiraamu tuba tugenda okuyingira mu mwezi ogwa Ramadan tutandike okweteekateeka. Abayizi ababilaali wano ebwayise we tuli ettendekero lyaffe essomero erisinga okusomesa mu Uganda erisomesa eddiini n'oluzungu. Abayizi mwenna muwulirize, n'abasomesa mwenna abali wano, n'abazadde n'abagenyi baffe abazze okusaayira mu masijidi yaffe ya Bilaali. Kye mulina okukola mu mwezi guno ogwa Shaban kwe kubeera nga mweteekateeka awalan okusoma edduwa Allah abatuuse mu mwezi ogwa Ramadan. Thani ekyokubiri kye mulina okukola kwe kubeera nga muli wennaku ze mwalyamu mu Ramadan ekoze eki ewedde. Naddala abakyala bo baaliiramu ddala. Kizibu nnyo okusanga omukyala nga tabanzibwa Ramadan. Ramadan gye twamala 2024 2024 omwaka oguwedde 1445 siiba ennaku zo walyamu oziiruwe ng'ogenda kusiiba Ramadan eddako 1446 ye 2025. Buli omu ali wano asiiba ennaku ze yalyamu. Ogenda kuyingira mu Ramadan empya nga Allah akubanja Ramadan ekadde. Oba muli azaamaanya oba lyazamanyiza Allah ate oba lyazamanyiza omwoyo gwo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwangaze atuuse mu mwezi ogwa Ramadan. Baddu balanga atandika ebigambo byange namira omwoyo gwange n'emyoyo gyammwe mwenna okubeera nga mutya Allah subhanahu wa ta'ala. Nsomye etteeka mu mukaddima nga Allah akoowola abakkiriza abasiraamu mwenna abali wano n'agamba ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza abasiraamu abazze okusaala ejjuma. Allah atwagaza ki? Allah aga ittaqullah, mubeerenga mutya Allah. N'agamba haqqa tuqati, Allah tumutye mu bukakafu bw'okumutya. Allah yamaliriza etteeka ng'agamba wala tamutunna, wuliriza, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Temutiikibwako okufa okujjako nga muli basiraamu. Abayizi ababilaali mbabuulira nimbaga abaddu ba Allah byonna bigaane neunyweze eddiini y'obusiraamu, munyweze shahada, munyweze obusiraamu. Mwajja wano okusoma eddiini ya busiraamu ate obusiraamu mubukolereko. Musabe Allah abattire ku busiraamu, abattire ku bukkiriza. Muwangale nga muli basiraamu, Allah abatte nga muli bakkiriza. Ebirabo byonna biganye n'abazadde abali wano ffenna. Abasiraamu mwenna abampulirira temugezaako okubeera nga museerera ne mufa okujjako nga muli bakkiriza. Era osoma edduwa egamba ya muqalliba alqulub, Allah akyusakyusa emitima, thabbit qalbi, Allah nyweza omutima gwange ala diinika, ku ddiini yo ey'obusiraamu. Ebyo nno nga mimaze baddu ba Allah, amma mawdhuuna alyawm, kyetugenda okwejjukanyako olunaku olwaleero. Nsomye hadithi eva ku sahaba ayitibwa Ssali mutabani wa Ssali radiyallahu anhum. Yagamba bwati, yagamba Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, yagamba atani Jibrilu yamujjira sallallahu alayhi wasallama. Jibrilu yajja eri Nabi sallallahu alayhi wasallama faqala, namugamba ya Muhammad, owayegwe Muhammad, ishma shi'ta fa innaka mayyit. Nabi sallallahu alayhi wasallama wangana nga bw'oyagala oli wakufa. Ebyo bigambo bali babitegeeza Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, si yeye yekka, wabula ebigambo bali babitegeeza abantu ffenna mu dduniya. Bali babitegeeza abasomesa, bali bategeeza abayizi ba Bilaali, bali bategeeza abazadde ba Bilaali, n'abasiraamu bonna n'abatali basiraamu nti nno muwangaale mu nsi eno nga bwe mwagala. Enkomerero ya byonna waliyo okufa. Banga bw'oyagala waliyo okufa. Yenda nga bw'oyagala waliyo okufa. Limba nga bw'oyagala waliyo okufa.
lyazamanya nga bw'oyagala waliyo okufa temeswala nga bw'oyagala waliyo okufa waliwo olunaku nga Allah ayisiza etteeka kubanga etteeka lya Allah lyayita dda n'agamba Allah kullu nafsin dha'iqatul maut buli mwoyo gonna gwakukombebwa kufa okufa almaut okufa tukutagaza tuwali atagenda kuwona kufa fenna tugenda bajamaa abaana abato bafa abakulu bafa abazeeyi abakadde bafa ng'olaba omuzeeyi akootakoota afa abagagga bafa abaavu bafa abasheeyi bafa abasiraamu bafa n'abatali basiraamu bannabyabufuzi bafa twakamala okuziika Muhammad Segirinya eyabadde MP w'ekawempe yagenda dde okusiikana Allah n'omwezi gunaatera okuyitako bafa basheeyi ababasomesa wano nga Sheikh Muzati abatte yali ayimirira ku kitu kino n'ababulya ebigambo yagenda dde okusiikana Allah kyetulina okukola nga tumanyi nti fenna tugenda kufa kwekulongoosa fenna abali wano nzayogera naawe ampuliriza tulongoose nga tumanyi akaseera eduniya tugenda gibeera mu kaseera tutyo nnyo olunaku we tugenda okuddizibwa mu maaso ga Allah ntera kyogera nga ni mubayizi nimunowooza mwe abayizi tibafa efe abayizi tetufa nga mulina puroguramu zammwe enene olaba nasoma nasare wenamala nasare ninsoma primary ninjimala nintuula ekyomusanvu ningenda mu secondary nimala secondary ningenda mu university nimala university nimpasa ninzaala ku baana ninzimba ennyumba ningula poloti nineyagala mu nsi ninvuga ku mamotoka nedda ebyo byonna tugenda bireka bakuteeke mu ssanda 3 bakuteeke mu nash akabaasa ako bakusitule bakutwale mu mwanandaani bateekewo akabaawo bakubewo n'akadongo obeereeyo bakulekeyo ng'oli eyo namunigira kyova olaba kye mbagamba lwaki abayizi mbagambye fenna tugenda kugenda mu maaso ga Allah mulongoose osobola okufiira mu siniya 1 osobola okufiira mu siniya 2 wallahi osobola okufiira mu vaaka siniya fo vaaka sityafa osobola okufiira mu form 5 nibagamba form 5 kaweddemu dda bagenda okunyenyawo bati zukuko genda osome bagenda okulanga tuwenyenya osobola okufiira mu vaaka siniya 6 aba bafiira ku university bamala okusoma university nibatikira akatebe kokka ng'oli yafa dda nibasoma erinnya nga yamala ebibuuzo n'afa basoma linnya lyokka lye batikkira kekaseera okulongooza abayizi abali wano nga tukimanyi fenna tusobola okudda eri mu maaso ga Allahu subhanahu wa taala byebigambo byentandise nabyo mu hadithi nga nabi saa sallama Jibrili yamugamba owaaye Muhammadi wangaala nga bw'oyagala ishma shiita fa innaka mayit saawa yonna ogenda kufa namutegeeza ebigambo bino namugamba wahbib man shiita yagala yonna g'oyagala yagala wonna g'owulira oyagala yagala goyagala namugamba fa innaka mufariquhu yagala goyagala naye ekiseera kigenda kujja oyawukane naye ani mukwano go abayizi ani mukwano go mu siniya 1 ani mukwano go mu siniya 2 ani mukwano go mu form 6 ani mukwano go wabweru w'essomero ani mukwano go goyagala nnyo n'obeera ng'oyagala nnyo maama wo ojja kwawukana naye n'oyagala nnyo kitaawo ojja kwawukana naye n'oyagala nnyo omukyala wo ojja kwawukana naye n'oyagala omwami wo ojja kwawukana naye n'oyagala mboolina best friend wo ogenda kwawukana naye yagala g'oyagala ng'okimanyi omwagala ku lwa Allah abayizi abali wano mweyagala ku lwa Allah yagala omwana Adamu agenda okujjukiza swala yagala omwana Adamu agenda okugamba tugende mu kirasi tusome oyo gwoba oyagala agambe waliyo kalesoni waliyo discussion waliyo omulaja gwa Qur'ani ne mwagala bayimbi mwagala basenyi ba firimu olaba omuwala niyegomba omuyimbi onajja nakaba n'amazika wallahi nagana okwegomba hafizatul Qur'an yegomba mubimbi oba shibanga gwe yegomba oba spider namulaba ku TV niyekabya obuzigaziga eshipaisi dayana eshipaisi neshiba wallahi ojja kwawukana naye yagala omuntu ng'omufunamu eri mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala mukole emikwano kyobola abayizi wano abamu mulina emikwano gye mukola egy'ekisirusiru gya byakulya
waliwo nokusomera abaana bayita ba luseke agenda akola oluseke ku banne ng'oli bamukyalira ku vidi nga mukwano gwe wali ebyokulya bye biggwako n'akwana omulala nosanga omuyizi ng'ali wano ng'akwana bukwanyi bawala yajja kusoma naye ali mukwana bawala buli kirasi ayinamu omukazi taata we ayina akemu naye wallahi ayina aki 6 siriya 1 ayinamu omukazi siriya 2 ayina siriya 3 ayina siriya 4 ayina omusanga azola amaaso siriya 6 ayina siriya 5 tatagaza era bagawo jamade muleke alihumbye musiniya 2 nze nkimanya ekimututteyo tagenze kusaba bitabo tagenze kusaba notisi agenze okulaba ka girlfriend ke ani yabagamba mu abaana mulina okubeera banene ba girlfriend ne ba boyfriend ani yabagamba mwajja kusoma oba wajja kukwana wajja kukwana tubulire era woba oyagala omuwala genda owekyemu owa principal mugambe nyina akabala kenegoma musiniya wano batuwoowe oleke kubeera ng'osooba tutegeera nti nooba ogenze mu ddomu y'abawala ogenda kugyayo hakkiyo hajatiwo ogende naye compound ovimbe naye gw'ovimba naye kusomera omuyita otya zola nnyo amaaso omuyita otya oyo omuwala omuyita otya gwe omuwala gw'omuvubuka oyo omuyita otya agenda okulemya okusomya abawala agenda okulema okusoma okukuta n'essimu oyogera na mulenzi okukuta essimu oyogera na musajja atalina future omukwano gwo guwaani ani mukwano go yagala yonna goyagala nenabbi swasa yagala goyagala yenna goyagala fa innahu mufarikuku oyo goyagala ebbanga ligenda kutuuka ogenda muleka ate onooba ogenze naye allah ajja kumukubuuzaku wamwagala ku lwa allah walina ebigendo ebirala waliwo olunaku lwa kiyama aya eno wegisoma enakuwaza aya egamba lam attakhidha fulana khalila singa oyo tiyali sikyali wange adhallani yambuzaabuza nga ndowooza wa mukwano gwange bya ddiini n'ateeka mu birala mugenda kunakuwala kuyamuli kiyama mwejjuse ku mikwano gyammwe gye muyina mukwane emikwano egigenda obbagasa mbono mwagala kubanga tulina gurupu yaffe ku tiktok atuula mu challenge waliwo abeyagala ku tiktok lwa challenge ka challenge nakatuulamu natula mu challenge wali ono mwagala kubanga tulina kigubi gurupu tuzina amazina ku kitundu ono mwagala tuli babbi ono mwagala oyo muvumi oyo ajja kunvumira buli kiramu oyo mwagala mufere oyo ani goyagala mwagale ku lwa allah osobola okubeera nga omufunamu empeera nga maliza khutuba esooka mbaka sallallahu alaihi wasallam yagamba wa'mal ma shi'ta fa innaka mujziyu bihi kola kyonna kyoyagala ndi ogenda kisasulira abaana abali wana abasoma tawanya omuzadde naye naawe ojja kisasulira omuzadde yerekereza sente nakuweerera osome aweerera sheikhe aweerera imamu aweerera hafizu aweerera dokita aweerera inginiya aweerera musomesa naye mutawanyiza abazadde waba wajja okusoma otegere ennaku yo omuyizi tegere ennaku yo yakuleeta ku ssomero oli wano ku ssomero ofuuse ekizibu buli musomesa yenna yenna omuvuma oyina emputtu omusomesa agalamiza n'ogaana waliwo bano abaana bawufazi simanyi wano oba webali ne balabika bawufazi ab'engeri eno tibaliwo wokuba omwana wufazi agamba okuba quran seeka okuba quran naye webanze nkukuba era kanjikuba endabe kyemba okubeera hafiz tukola sikweyisa bubi weyisa bulungi oba soba quran nekulagira kweyisa bulungi byonna byemukola kusomera abayizi mugenda bisasulira wabeerawo abasomesa era ababikola n'abasomesa bagenda bisasulira byonna byokola ku duniya ogenda bisasulira sagadde kwogera lugero lw'abaganda naye ngenda lweyambisa wagamba si lulungi lirugamba ebbanja ly'omwenge liggwa na mwenge ebbanja ly'omwenge liggwa na mwenge ogenda kisasulira oganya okusoma naye ojja kisasulira mu bukulu ogenda kisasulira mu lukubo gaye wale singa nasoma gwe teba kirasi nga oyagala naye ogenda kisasulira beera kizibu ku ssomero geya abasomesa nga oyagala wayiriza abasomesa nga oyagala ebintu byabanno nga oyagala byonna bikole wallahi ogenda kisasulira oyagala toyagala nabwe kityo tukole betugenda okusasulira betugenda okufuna mu maaso ga allah
kola birungi Allah asobola okubeera nga akuwa ebirungi naye onookola ebibi Allah agenda kusasula ne adhabu nebibonerezo lwaki oyagala Allah akubonereze abasinga abali wano mwina laana z'abantu ebikolimo by'abantu ng'abantu babakolimira mu famire maama yakukolimira ne taata we yakukolimira n'agamba kyana gwe ojja kufa bubi oli kyana kyange naye otawanyiza nnyo naye ojja kufa bubi akukolimira tomumaliridde bazadde bammwe abamu bamaama bammwe bafuna passport ngoloza bagenze bweru mu nsi z'abazungu naye bagenda mu nsi z'abawarabu kukola bwakadaama bali wano ku tiktok ne kakati batiraba batuwuliriza bagenda kukola bwakadaama n'asonda akasente n'atunda poloti n'atunda nyumba niyeewala akasente agende wabweru kukola bwakadaama awerere omwana ku biraali naye omwana gwawerera yamutawaanya wajja kusoma naye ate okola birala naye kugamba muzadde waato bakuwerera akufunamu naye wana batakufunyeemu nawe ojja kisasulira abamu tulina ebikolimo by'abazadde tulina ebikolimo by'abantu ba famire abantu ba famire batukolimira tulina ebikolimo by'abasiraamu bannaffe osanga olinga abonaabona ku nsi naye nga musiraamu munne yamukolimira wallahi ogera kisasulira nabashobadde ba Allah tukole ebintu byetugenda okufunamu mu maaso ga Allah aqulu qawli hadha astaghfiru wa lakum astaghfiruhu innahu laghafurur rahim wa ta'ib min kulli dhanbin kama la dhanba lahu الحمد لله الواحد القهار الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا آت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا حبيبنا مولانا مصطفى محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى إلى يوم الدين أما بعد أمتين أبجو وتريب كين بنا غواشتبا الله ibyengera n'emirembe bibere kweshibwa nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khutba ya fetamira kwa hadithi yombaka nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Jibril yamujira namugamba ya Muhammad owaye Muhammad ishma shiita fa innaka mayit Wangaala nga Bwoyagala Muhammadi ogenda kufa namutegeeza sallallahu alaihi wasallam Jibril yategeeza nabbi namuga wahbib man shiita yagala wonna gowuliro yagala fa innaka mufarikuhu sawa yonna ogenda mumulekawo kyembadde nsembya mu khutuba esooka ngambye wa'mal ma shiita fa innaka mujiziyu bihi kola kyonna kyoyagala naye ojja kisasulira onookola ekirungi Allah ajja kusiima na kirungi onookola ekibi era ojja kufuna kibi wonooyenda ebinaavaamu ng'oyenze ku ssomero ojja kutikka omwana w'abandi olubuto bakusibe togenda kuva mu kkomera ate onooba ogenze n'omu maaso n'okwenda ogenda kufuna ebirwadde kati bagambye mu Amerika tiwakyavayo ddagala lya siriimu wanakukwata ng'oli mwana muto ogenda kufa mu myaka emito siriimu aluma byonna bikole onobba ojja kutandika okubba obuntu obutonotono obba obuntu mukasi ya munno otandika okubba ebinene bakutte lwa bubbi tebajja kutemako mukono Uganda kubanga Uganda tebadamuza sharia bajja gamba omubbi wuno ku ssomero bagende nga bakugoba wabweru omubbi bakutte bakube ebibuloka bakube ebiyinja ofe mu nfe embi byonna bikole naye waliyo okusasulira njagala mbagambe amawulire gano ag'ennaku buli ali wano nga wallahi yajja wano kusoma naye wallahi ng'obusiraamu si bwaliko majja kusoma bibiri dini na luzungu naye gwe osomako kimu luzungu lwokka eddiini toyagala kgenda wano waliwo primary waliwo abasoma eddiini primary paka sabya niwabeerawo abaidadi awali idadi thani idadi thalitha idadi webali wano siniya fe eddiini niwabeerawo abathanawi niwabeerawo nga musoma bibiri musoma eddiini oluzungu niwabeerawo ne bakufazo mbalaba bahafizu kati nkuwa amawulire ag'ennaku gwe wajja okusoma naye nga obusiraamu tobuliiko oganye wefudde netakabulo ina takabulu togambwako wano wali okusomera abaana batagambwako ye nga avimba nolosobola okulowooza mugagga nnyo naye ogenda okukyala mu baka gaabwe nga wallahi basula mu kazigo taata we yeeyiiya buli muyizi ali wano tegeera ennaku yo buli muyizi ali wano nkwegayiridde tegeera ennaku yo
bano abasomesa abali wano ba Sheikh Natta n'abalala ba principal Sheikh Moga bonna bamanye ennaku n'abasomesa bamanye ennaku y'abazadde bammwe abamu bajja ne beegayirira ne bafukamira ne bagamba school fees abuze taata school fees abuze sonyiwa omwana wange asome naye gwe bawolereza si byaliko avimba buvimbi ne uniform yateekamu waliwo fitting yagikwatamu ka fitting asiba balance atambula agazuwa atambula bawuna osobola okulowooza mu yasinga mu kibiina so nga yeye feriya etambula eri awo olaba feriya etambula tosobola kubeera nampisa mbi nga wallahi no Allah notatusasulira era ogwa buli ali wano nga omuyizi olina empisa ennungi wallahi eddaala Allah agenda kwongera eddaala ogenda kubeera neddaala bajja kuba bakwegomba omuyizi alina empisa ennungi abakulu basomera bamwegomba abasomesa bamwegomba bayizi banne bamwegomba n'abantu ku kitundu bamwegomba naye omuyizi alina empisa embi wallahi buli omu alina emize emikyamu buli omu amugaa tamwegomba nga tonsembereza tonsembereza ojja okubuuza omusomesa n'agamba be there wait me there naye omuyizi w'empisa ennungi omusomesa aga you come closer come what are you saying waliwo n'ebiyisayisa ebiri mu masomero n'obweri w'amasomero bye mukola waliwo abasaala nga bakomyewo ku ssomero kankyogere olaba abawala mbala kwebikira uniform nakwambala skati mpanvu ku dipacha babijjako abawala batambula bukunya webali wano ku TikTok webalika akaunti za webali nga basomera wano naye nga beyambula yayambula nakwata akasimu ka iPhone nakadatula mu challenge ya kinawolovu ontaminanga kinawolovu empologomenta lya muddo tibakoba kwekyo nibatwala mu nnyimba z'abalokole omwana omusiraamu najjayo essimu nadownloadinga olunakola oluyimba lw'abalokole n'atuula mu challenge yesu yabadde mwene ensonga inna lillahi wa inna ilaihi rajiun amateeka ga Allah abamu gabafuganga muli waka wemujja kusomera mwesaaza mwesomesa Qur'ani mwefuula nti mulina imaani nnene nnyo imaani yebatta naye omufuluma geti y'essomero mukola byammwe omuyizi n'omusomesa ali wano n'omuzadde awuliriza ebigambo bino omusiraamu yenna ndaba nampuliriza nkuwa amawulire gano Allah yagamba mu Qur'an waman arada an dhikri fa inna lahu maishatan dhanka omwana Adamu yenna ali wano awuliriza ebigambo bino nga yeesambye amateeka ga Allah wallahi agenda kuwangala obulamu nga bwakanyigo ekitawanya mu nsi muno nga naatera okubala kutuba yange ennaku olwaleero ekitawanya mu nsi muno kubeera nga twesamba amateeka ga Allah amateeka g'ensi ne gatufuga mwana musiraamu yesanga atali musiraamu muzadde musiraamu yesanga atali musiraamu omuzadde n'ateeka omukolo waka omuzadde maama wo ne taatawo n'aleeta endongo n'aleeta bayimbi Sheikh ajja okusomesa ebigambo akoma ku mmere ne bagamba seeka mumuwe emmere ali agende y'omuyimbi ne bamuwa $5,000,000 inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ku mukolo gwo n'otasaala ku mukolo gwo Yesu alagiganye yenna yesambye amateeka ga Allah agambye fa inna lahu maishatan dhanka agenda kuwangala obulamu nga bwakanyigo tibigenda kuggwa wanahshuruhu yauma alqiyama ama Allah agenda kuzukusa ku yauma alqiyama ng'oli muzibe olaja n'okaaba amazigo gabe rabbi lima hashartani ama Allah lwaki onzukusizanga ndi muzibe nga nali ku duniya nga ndaba Allah agabe wakadhalika nabwesho bakusomera amateeka gange fanasita n'ogerabira nange olunaku olwaleero nkwerabidde buli omu kyakola wano agenda kisasulira ngamaliriza khutuba omubaka sallallahu alaihi wasallam agambye waalam mukitegere mwenna abali wano anna sharafa almumin ekitibwa ky'omukkiriza omusiraamu qiyamuhu billayili kuyimirirako kiro omuyizi afunyeyo kyansi yimukaku ekiro osaale ng'abantu bonna beebase sala akabiri salayo nga tonneebaka wewamala okusoma preps gyamu muzikiti osaale otege alamu oyuzuka osaale abamu bazuka kumaca kuwemula sawa mwena nawemula ddo omulinamba n'atambula nga aleekanira banne gwezukuka obeere ngaofuna akasaalako osaale oba osaalira mu ddoomu oba osaalira kompawundi oba osaalira mu muzikiti ofune ekitiibwa ayagala ekitiibwa mu nsi ensonga erimu yokka kuyimukako kiro n'asaala nayemaliriza nga agamba sallallahu alaihi wasallama wa izzuhu istignahu aninnas ayagala amaanyi
amaanyi kwegaggawaza. Buli ali wano omuyizi nkukowoola nga nkusaba wulira ebigambo byange nze Sheikh Zubadu, biga okwegaggawaza mu mutima. Tuweegomba ku ssomero. Taata waba kuwadde nusuru kubigamba alhamdulillah. Levo ba ya muto alhamdulillah. Sukali yaweddewo alhamdulillah. Totunira kesi ya munonge erimu ebyokulya ebyokunywa n'onkwata ku ttama n'ogamba naye bano bakola ki? Oba taata we alogera wa? Oba taata wange yabaaki? Taata wange tasobola bino bigula. Taata bw'atyo bw'asobola. Tegeera nti nno Allah yakutuusiza wano wooli, kyofuna va ku bantu. Era gw'atalina Allah naawe ajja kuwa. Naawe omuzadde atalina Allah ajja kuwa. Allah agamba bw'ati mu Quran, wala sawfa yutika rabbuka fatarda. Toyina ne olunaku lumu lugenda kukya nga wallahi gwali obulungi. Nabo kitubaddu Allah waba mwagala amaanyi mubeere nga mwegaggawaza alqanaa mubeere ne kanaa ng'omatira n'akatono Allah kaba akuwadde ng'ogamba alhamdulillah. Baddu ba Allah khutuba yaffe bwe bwetambudde naye akalowoozo kema wadde wuma mwajja kusoma musetulinge musome akasemberayo ddala. Essomero lyaffe lino Bilaali ebwayise essomero kadde litendese bamaseeka bangi, lisendese si bamaseeka bokka, ba inginiya ba looya bangi. Mutera obalawa wano ku hafula. Mukuume ekitiibwa ky'essomero lino, mukuume ekitiibwa ky'obusiraamu, mukuume n'ekitiibwa kya Maadi Bilaali ebwayise. Maadi Bilaali ebwayise essomero lyaffe tulyagala nnyo. Ayagala olitabangula tugenda mulopo wa Allah. Sigabe mulimu obutabangufu. Oba wali wayagala okutabula ekirowoozo kisobola okujja n'ogamba Bilaali eno nina kensobola okukolamu akatiisatiisa. Tokola katiisatiisa. Onookola akatiisatiisa ojja kisasulira naawe. Mukuume essomero lyaffe ate muwe abasomesa ekitiibwa, aba primary n'aba secondary ne ba non-teaching staff, ba Sheikh n'abatali ba Sheikh n'abazadde. Allah ajja kuteeka baraka mu kusoma kammwe era mujja kuwangula. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدون منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله يا الله لا تدع لنا في هذه الشهر Allah tatujja mwezi guno gwa Shaban nga tuli wano ku Maadi Bilaali ebwayise nga otusalidde Jumaa yaffe ya Allah. Tatujja wano kujja ko Allah nga tatujja mwezi guno kujja ko Allah nga atuwadde bino wammanga dhanban illa ghafarta. Abayizi mbasomerako n'abasomesa edduwa n'abazadde bammwe naffe twesabirako edduwa. Allah abasonyiwe fenna, Allah atusonyiwe atusaasire Allah, abawambaatire Allah, abasitula amadaala Allah. Allah abanguyiza okusoma kumusoma kuno Allah akuteekemu baraka. Mufuuke abantu ab'omugaso mu nsi muno ne kwakhira. Mufuuke ab'omugaso eri bazadde bammwe. Allah akuume essomero lyaffe Maadi Bilaali ebwayise. Buli abasomerako wano n'abakyasomerako wano n'abasomesa wano Allah abateeremu baraka mu bulamu bwabwe. Era Allah bonna abasitula amadaala. Fenna Allah nga watukuŋŋanyiza olunaku olwaliro mu Juma wano ku Bilaali ebwayise. Allah atukuŋŋanye mu jjana. Rabbana nas'aluka aljanna wa na'udhu bika minan nar. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Abayizi mbasabirako Allah akwongera okumanya, abagabire n'okutegeera. Mwenna Allah abayise siniya 4 ebibuuzo bigenda okukomawo nga Bilaali erimu basomera abasinze. Siniya 6 ebibuuzo bigenda okukomawo nga Bilaali amasomero agasinze. Allah abagondeze abasoma eddiini n'abasoma oluzungu, abakwata Qur'ani Allah nammwe abagondeze. Mwenna n'abazadde fenna Allah tugondeze duniya. Rabbana atina fid dunya hasana. Allah tukusobola tuwe ku nsi ebirungi, wa fil akhirati hasana, ne kunkomero Allah tuwe ebirungi, wakina adhaba nar Allah tukingiriza omuliro. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim walhamdulillah wa aqimis sala inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Donate today to support the Masjid Carpet Appeal as we continue to change the stories of many mosques. Send your donation on 0708 22 23 30 or 0788 02 03 01.